Wakati mu kujaguza Eid Alfitri abaddu n'abazaana ba Allah ku muzikiti omukulu ogwa Kampala mukadde okugattira awamu okukuza olunaku luno. Enteekateeka eno zikulembeddwa Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mbajje ng'ono tabadde na bigambo biwoomu eri abakozesa omutimbagano. Mbajje asinzidde wano n'avumirira bamasheya ab'enjawulo abakozeseza omutimbagano ogamba nga TikTok okutambulizaako obubaka bwagambye nti bukontana n'enzikiriza. Are misguiding the Ummah. Most of them, they bring petty things to disorganize the Muslims. In Ramadan, they are talking of the little, the small things. This one, you don't do it. In Salah, this, which are not the basics of our religion, Islam. Mufti Mbajje mu ngeri yemu asinzidde wano n'ategeeza nga bannansi bangi beettanidde omukutu gwa TikTok okuyisaako obubaka obuvvoola abakulembeze b'enzikiriza ab'ennono n'asaba gavumenti ebeeko kyekola okukuma ebikolwa bino byagambye biyisaamu abakulembeze olugaayo. Because TikTok is for idlers, for content seekers, for those who have no sense to say. So I would request that the government looks into this. TikTok is useless. Yadde nga guli gutyo ebigambo bya Mufti Ramadhan Mbajje birese bannayuganda bangi bongera ebisongovu. Kula MRL TV, Francias Kasekende, pokopoko mu Luganda. Allahu Akbar Allah.